muzimu ku mistakes nsambya mukulu wa muto wange baba muto wange oyo ze yakoze katiza we kagendayo kunaku olwokubiri akaddakiika ez'essatu ke mwalaba nsambya yakakwata n'akaddusa ku peegi ye ya Nsambya Furniture n'agamba Kamalo kalaba wano oba tebannakaddayo Sajjange Eden wuyo Uliya Shalom waya Samali eno kyasamira eno Kamalo kubateekako wano Nsambya akantu ke yakoze mbanyonyole the mistake some of the mistakes we do nga tetumanyi nti they are mistakes kaakano yataddewo baatugambe tulinde enkya ssaawa 9 ka video kano yakataddeyo kano akamukyala we nga agera mulimu oluyimba ne kakono yakataddeyo okalaba ku Nsambya TikTok ogiraba njagala ogikwate nnyonnyola abantu the mistake eri awo omanyi tuli mu kuyiga bwizi kakati omukazi be yayogedde ne bwe bibeera nga byabadde ebituufu bitono ku bibi ku bulimba kuba mu lutalo lwa public perception batusomesa nti olina okumakinga obulimba okufuuka obutuufu so olina okupaswedinga mind y'omuntu which I believe she perfected simanyi level of bulimba bwabaddemu na butuufu no I can't judge naye Nsambya bwe yakuteka video yako n'akateekayo nagayo yange nakubidde essimu ali kusaidia abansambya nembagamba muganda wange mumanyi if it were possible yali kajjeyo but it was too late ngate abana bajja mukuba nnyo n'akalekayo naye nagayo gwe nakubidde era bulijjo mbakubira okubagamba this and this and this and this and this kakati nti omukyalo oba ogudde mu ggabo lye lwaki nti yo acknowledging her narrative kyali mukwogera oli mukya acknowledging yet you would have ignored so woli postingira katiza ako kwataddeyo basically olinganga agamba nti this is important pay attention to it n'abatandi birabye ffe tulwanye entalo za PR nyingi era ddala sijja balimba tuzirwanye era zituwadde kasente entalo za PR tuzirwanye awamu kwetufuna ku sente obutubeezaawo ntalo za PR naye batusomesa ne batugamba in PR battles silence okusirika can sometimes starve a story. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Yes guys, Frank Ntambi Wayne Balkeza buli wakuna tumbera wano ku Shalom 256. Unfortunately ku mulonde gono Shalom taliwo ali kumawanga alina gyali eyo alina byakwasaganya ku side eyo nabanyonyolako nti yagenda okubanga ajjanjabwa ng'aweebwa obujjanjabi ng'abasawo bali balagidde abantu ne baseka ne bagamba Ntambi bukimu kiteekamu omuzannyo but wanaba akomyewo tujja batubategeeza naye nga programs zikyalina okuba nga zigenda mu maaso ku Shalom 256 so wendi wano okubeera nga mbatuusaako program eno egenda okubeera emu ku programs zendowooza zenkyasinze okukola obulungi ennyo simanyi lwaki but I have that feeling that this show ejja kuba emu ku ezo ze mujja okwogera mugambe yes akasajja katuwadde show akasajja katuwadde program tugenda batunulira ebintu biyitirivu nnyo olunaku olwaleero of course ekikyawambya amawulire olunaku olwaleero z'ensonga za mwana muwala Irene Mirembe n'abadde muninkiniwe Segujja oba gwe muyita Nsambya Furniture tegeezeddwako nti ebintu bya kooti olwaleero divorce case eyo ekyagenda mu maaso ndowooza kukolako final stages naye nga progressinga bulungi nnyo side eyo ekiba kitegeeza nti okwawukana kwabwe mu luzungu tugamba it's imminent legally it's imminent bali bayawukana of course eno naye nga te abafumbo ekibawula ebeera court olw'ensonga ez'enjawulo so ne ku side zaawo
tuyinza okugamba nti kigenze bwe kityo. Now olunaku olwajjo wabaddeyo interview oba wabaddeyo akantu omukyala ke yakoze ku mukutu gwe Irene Mirembe. Akantu ako nno ke kandeese olunaku olwaleero aka domestic abuse gye yayogeddeko n'ebifaanaganako weebityo nti tugenda batumenyaamenya n'ekigendererwa kya show eyo ne we are scoring the points empitirivu ennyo na lwaki olutalo olwo yaluwangudde olwa side eyo. Olutalo lw'aba Mirembe n'Ensambya lubaddemu ennwana za mirundi ng'esatu zengenda okubeera nga breaking down nani yawangula luliwa kutuuka olunaku olwaleero. Of course tuli mu biseera bisembayo ezimu ku stories ndowooza ezikyatukoledde omwaka sofa tuba tulowooza biwedde tugenda okulaba nga ate waliwo ebirala ebijja, so tugenda batutuukayo eyo mbreakingire ddala buli kimu kyonna mu ngeri eri very very objective and of course technical. Tugenda kuba tubaamu bingi nnyo bye tuyiga era ku nsonga ezo waliwo obuvideos obuli mu kutambula. Waliwo abaana ba bibi Baba TV abana abobuwala okuli Pretty Nicole n'abawala abalala babiri obomu emango omulala yani bali buli mu kutambula ku social media okwo nako nga waliwo omuwala agamba nti ye ekikwatagana ku musajja omwavu tayagalira ddala. Omusajja nga talina kyayinza kubanga ateeka ku mmeeza tayagala, ayagala agende mu mukwano nga expectinga ssente empitirivu ennyo. N'omukyalo omulala era in the same context akola ku KFM oba ye Uwase yana yayogedde awo omusajja wadde nkola kwa yalina omulimu nkola naye alina okubeera nga nterawo ssente paying bills zange zonna. So those two videos ku mukutu guli gwensinga owangaalirako ogwa X gu creating the mixed reactions tugenda kuba tubyogerako. Ebintu ebimu ebiremeseza abaana ab'obuwala okufumbirwa, ebintu ebimu ebiremeseza abaana ab'obulenzi nabo okwewalira ddala abaana ab'obuwala tujja batutunulayoko. Olunaku olwaleero lwennyini naku lwajja I think omwami munnamawulire w'ebyemizannyo omu ku baatukuza amanyiddwa nga Alan Sekamate yavudde mu bulamu bw'ensi, yafudde. Yakolanga ne Max Ali ne Joseph Kableta babi olunaku olwajjo yafudde ku side zaawo ekiruddu. Abajjukira obulungi WBS ebiseera ebyo ku Sport On twamulaba, abajjukira Locker Room twogera mu 1997 Maria Chiwanuko y'omukyala nga establishing radio eyo eya Radio 1 ennaku z'omwezi ndowooza zaali around yawo 12 September show ya Locker Room nejja nga bagala okuleeta ebbaala ku radio nti abantu nga banyumya emboozi z'omupiira mu bbaala bajje ku radio. Ebiseera ebyo Max Ali nga ali mu Daily Monitor, he was a sub editor and sports editor. Joseph Kableta ku side ya New Vision eyo ne Alan Sekamate yatuvuddeko mu bulamu bw'ensi ne bajja ne baforminga trio eyo eyagaza abantu ennyo local football kuba ebiseera ebyo mu 97 nga local football oba local sport w'amaanyi okusinga foreign but era byamu kwabo abantu abayagaza abantu ennyo foreign football nga DSTV emaze okubeera nga ejja some 2 years before the establishment of Locker Room. Ne batambula around 2021 KFM eyo gye mulaba kati yali Monitor FM. Daily Monitor olwo ng'egambe ndeke ekola omukutu gwayo gwa radio then nejjayo Max Ali because yali editor wayo ku Daily Monitor nemuleeta nemujja ku Radio 1. Daily Max Ali n'agamba sijja genda nze ka muganda wange jangu Sekamate bambi yatuvudde ku bulamu bw'ensi. Batandika share yaabwe awo gye bali bagiyita batya share yo bali bagiyita Scoreline, yes. Era Charles Onyango Obo eyali akulira yali editor in chief wa Daily Monitor yamugamba tajja kubanga addayo ku Radio 1 webatyo ne batuwa Scoreline then Maseyo ne batuwa touchdown eyo yali ku radio yali bagita Power nyamba ne baddamu ne bayunga ne Joseph Kableta ne batukolera era show emukuzali ez'amaanyi awo. So mwami yatuvudde ku bulamu bw'ensi era ya inspiring abantu bangi nnyo okubeera nga bakola sports analysis. Nayoko ku muganda wange yani muganda wange wa CBS David Romance n'agamba nti abamu kwabo abambi abamwagaza okubeera nga nabo bakola analysis okuba bo bagikola mu Luganda. So bambi yatuvuddeko kibi nnyo kya nnaku nnyo agenda kubeera aziikibwa I think olunaku oba olw'enkya if I'm not mistaken naye ng'ekisaawe ky'abyamawulire ffenna tuli bantu man kyatukoze bubi. So naye tujja batutunulayo ku maaso eyo omukululo gwe gwalese. So byebyo bye tugenda kubanga tutunulirako side zaawo Frank Ntambi, Wayne Balkeza ku Shalom 256. So se nyamba waka highlights betugenda okubanga tutunula gwe wera balamu nga toyinawo ogwa tebikwatako mbasi kumalidde budde ojja kubeera nga otawanyikira ddala. Wano maaso ninawo Shalom Health Services eddagala lino rounds 5 n'okwambuka
nobera ngo olikosesa ngali kuyamba gwo musajja ali eyo olina kubera ngo ogayizibwa bagambe yiyo kubaka mukamu jamani lwacho berodduka mu kisawe bwoto ono amwita Shalom Oiro akuyambira omulaba nti size kubera ngo ojongerako ensonga nozukwasaganya bulungi nnyo notadduka mu bufumbo bakwendako abamu mnaye abasajja ekitwendesaako olumu ebeera size nga temala katuwa okozesa Shalom Oil ensonga zikwasaganya bulungi nnyo nyini ddala ono Shalom Power wulidde power gaba amaanyi lwaki omusajja tobeera n'amaanyi nobeera ng'ensonga zitambuza bulungi nnyo nyini ddala so ennamba z'essimu kweziri awo muziraba bulungi nnyo zitambula osobola okubeera nga okubako tuli wano ku Lish Resort Hotel esangibwa sazano ekisaasi wetusinzidde abaagala okubeera nga mujja okuba nga muwummulirako ko wano kafu kalungi nnyo kakakkamu abaagala okukolerawo emikolo birthdays graduations introductions weddings accommodation bala restaurant kitchen buli kimu bagise Lish Resort Hotel buli naku olwa Sunday balina movie night I think no lwokusatulu so mujje mberenga mu checkingako side area ate tulina bannaffe aba Beaver Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjobe yagamba ku ndwadde zonna zokulumbagana yakozesa organic products nabiranga akujjanja bagenda side zao emengo Dr. Richard aberenga akujjanja babulunjo berenga owona akuyamba ko kuberanga mugenda mu consultancy no mubulira muko nakubulira mu then nakwedagala tina biranga ku monitoringa paka wo nakundwadde zonna pressure sukali lubyamira ndwadde zo mu kisengeza abamineza abakyala ndwadde za magumbe z'abakadde bana bato nemedde kudagala nebifanagana ku webito mugere side zao emengo ku hamu kasarodi ngo yambuka masengere oja kuberanga omusangayo buterevu bulungi nnyo so shock etandike ndowooza abalala tujje batubayisaawo wabula on this day enaku z'omwezi nga 2 April jebbi nga wetegeka enaku z'omwezi nga 2 April mukwano gwange ennyo muganda wange ennyo nnyini ddala gwe twazirunda gwe twaviwala naye amanyiddwa nga Mary Smart Matovu abasinga mumuyitanga VJ Junior the incredible Eva challenged but never equaled olunaku olwaleero mazaalibwa ge so nsaba mpitire wano okubeera nga mwagaliza amazaalibwa amalungi wakati mu muyaga guno ogwa who is the greatest VJ of all times nga without any fear of contradiction I told the people that whatever VJ Junior ngoli VJ aliyeyo oba yakusangawo oba musanzeewo ngolina okwewotamu kono mugamba igwe ye igwe aba VJs togera ku VJ asinga okuseringa essaawa zino ku mitimbagano gyonna streaming platforms zonna Telegram zonna genda mu library genda mu masomero omusajja is selling kati omuntu wabeera nga ali mu kuseringa muganda wange obeera weebuuza ba VJ abalala lwaki tebaseringa kyekimu ku bintu ebyo elements ezikola GOAT greatest of all time you can't be the greatest of all time nga you are not selling you can't be the greatest of all times nga filimu wezijja mu myaka nga 10 okozeemu 2 yakozeemu filimu zinga 10 naye nga gwezimu ozidduse you cannot claim the goatness except when you're VJ Junior the incredible the guy who is very diverse in translating movies oyagala action oyagala sci-fi oyagala adventure oyagala crime oyagala detective oyagala thriller oyagala horror oyagala drama oyagala family that is the only guy in Uganda who gives the same energy on whichever genre of movie jabera akuba from 2007 paka 2026 agenda kuweza emyaka 2 mu kisaawo mwaka ogujja era tuyinza okukolayo ekivulu 20 years of VJ Junior ku Serena Hotel akulage nti ate ne class ya Serena bagijjuza akulage nti eno mayumba gaffe bajjula akulage nti ku nsi z'amawanga gyali balaba VJ Junior oyo musajja wa amaanyi oyo musajja mulala incredible kawaji kabejja ngoyinzo mweteeka ko oyo VJ Junior kakati olunaku olwaleero mazaalibwage era VJ Junior the incredible ngenda kunoonyako olwaleero nkuwe ekirabo omusajja nango mbereddewo muganda wange ebiseera ebyo 2016 17 18 nga tuyiriba entale ezaali awo empitirivu ze twalwana ne tuwangula okubeera nga ekisaawe side eyo kitereera kati ndi eno nange ndi mukola bulungi mpola mpola oli eyo nawe oli mukolera ddala ebyannagwano n'olwensonga eyo lwaki tetwebaze Mukama Katonda olunaku olwaleero okubanga owezezza emyaka gy'oweza simanyi emyaka VJ Junior mituufu gy'olina naye nsuubira tonnatuuka mu 5 olina emyaka nga oyinza oba owezezza 40 leero VJ Junior 40 floor gituuse olwaleero teweewakana naye omusajja alina emyaka newaba ayinana naye afaanana bulungi ozogamba alina emyaka 26 nkwefaako kitegeeza sente diriwo bannange so happy birthday my brother my friend my good friend VJ Junior the incredible Eva challenged but never equaled many have tried to imitate you but none can conquer none
can simulate and think and cinemize what you do, what you always do, even in your sleep. Yes. So, the song is a jebbi. Kambere kati nga ntandika show ey'olunaku olwaleero. Nina ekkalaamu wano eno pen, nina ebitabo bino wammanga. Bino bibadde birimu emisango egyo okuva we gyatandika egyansambya n'emirembe bijjudde ebitabo bino byonna bye mulaba. Twali tukola mirembe n'ensambya bingi. So bino bijjudde ne bino ne bijjula. Kino ekitabo kye nnina wano bino bijjira biddana wano byo byajjudde. Naye tujja batufuna references mu bimu. Bino kino kipya nakiguze na lunaku lwaleero ku makya. So tugenda kuba twongera okubanga tusoma ku bintu bino, twongera okubeera nga tubanguka. Olunaku olwajjo omukyala Mirembe yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa YouTube ng'akyaziddwa. Omukyala oyo bannange ani yasindika akabu, tabansambya nga yansindikira akabu neme kwogera bintu bino. Naye nsambya genda nsambya agenza kakati. Mbadde mbagamba nti olunaku olwajjo mwalabye interview eyo ku mukutu kangulabe wano baguyita batya ye omukutu baguyita batya muteekemu wano Mirembe Beddings. Naye yakoze interview eyo baguyita MBC TV in 17 hours ayina emitwalo 4,300. Those are high numbers nno uffe abamanyi ebya YouTube akantu abakakubidde ddala. Now wakola interview eyo nebiranga esaanikira buli kimu ekibadde kigenda mu maaso kuba omukyala yayogeredde ddala. Wabula tugenda kuba twekenneenya mu byayogedde. Nagambye nti ensonga z'abana ababiri Mirembe n'ensambya, 2 books of mine writing about them for future purposes. Mase tujja kukolamu akatabo how to survive Mirembe, how to survive nsambya, whichever anafuna rights yajja controlling the narrative buli kimu mu ekiri awo. Naye olutalo luno okuva gye lwatandikira nze ngenzo dumenyamenyamu nga lubaddemu ennwana fights za mirundi 3. Essaawa zino fight eriwo ye the legal war, bali mu court. So tuyinza okulaba judicial outcome, divorce proceedings, legal rights, evidence eneretebwa, ebyobugagga binagabanyizibwa bitya, buli omwana asigaza bye yajja nabyo oba waliwo anagibwako ebimu bye tuyinza okuba nga tulinda mu maaso eyo kuba eno process ekyagendera ddala mu maaso. That's what I think. Now that is legal war. Olwo lumu tetunaba kutegeera ani agenda okuba nga aluwangula, tetunaba kutegeera ani agenda okuba nga akosebwa kyenkana ki ekigazi. Tuba tulinze mulamuzi kubanga yakola ki yatubuulira. Kale entalo endala ebbiri ezibadde zigenda mu maaso mwe muli olutalo olubadde lunyinyiitidde olubadde luwangadde nnyo, the domestic power war eyo, the interpersonal control. Olutalo luno nga buli omu ng'ayita mu ba proxies be, ng'ayita mu ba allies be, ng'ayita mu ba kigatto be abadde afulumizamu information abali ku saidi ya nsambya nga bakambwe bazibu. TikTok mbadde mbalaba ne ku YouTube eno mbadde mbalaba nga bakuba Mirembe okumubuliza mu ttaka nga information nge bamukubisa. We believe nti era nsambya yabeera mbawadde kuba teri muntu mulala ayinza kuba nga abamanyi okwesinga bo. So any information gye muwulire badde evaayo nga either ekuba Mirembe oba nsambya kitegeeza abo ba principles be babadde baba abantu abo. So ne ku saidi ya Mirembe nga naye ayina abantu bakambwe ba female ba feminists, aba girl child, omwana w'obuwala tasobya gye bali. Mukwano gwange senga acid gyali, mama furufiga gyali, abo basoja babiri bakambwe bani abalalawo gye bali bayitirivu nnyo abadde ku saidi ya Mirembe. Of course n'abantu ndowoozera in terms of sex nti abana ab'obuwala nga bagamba Mirembe girl child kati naye nga alinako ko abo. Then saidi ya nsambya nga naye alinamuko kuba boy child era bwe mulabira mukwano gwange MC Mayor Equity for Men nga naye mukambwe muzibu. So that domestic power war mulimba ndowooza nti buli omu oba aluzinze ate n'awininga okusinzira coin gy'ogirabira ne lubeera awo. Kakati olutalo olulala olw'okusatu lwe luvudde mu luno the domestic power war etuyita the public perception war. Kati public perception war oba narrative framing and reputation control kye mwalabye olunaku olwajjo nga mwana muwala Mirembe akola interview eyo and
olutalo olwokusatu as far as it is right now yaluwangudde ndabamba bulide ensonga ye yaluwangudde flat webera score ayinza okubeera nga yagumaliriza inanga 5 bwerere olwa the public perception war the narrative framing and reputation contest lwaki one nti story omukyalo ogi yanaratinze eya emu ku topics ezikyasinze okubeera mu ffe mu bantu mu bafumbo naddala eya domestic violence omukyala yazze nga mweteefuteefu nnyo okubeera nga akola kibayita narrative control narrative lwe lubeera ng'olugero nti nzaalu owuninga nzaalu vuga bawulira kyange narrative control yagambye ku mulundi guno because now she was very technical all along gino omwezi ogumu ogubadde omunyiikivu abadde ndowooza asindika ba allies asindika ba proxies aboogera mubadde nga mubawulira semazi Mr. Nsambia naye ku mulundi guno yagambye nedda kaneesitukiremu nze biberenga biva mu horse's mouth atandika nno okubanga ayolwa obubonero ngenda bamba buwulira kimu ku kimu tulabe ekisooka nti domestic violence stories zonna ezizezijja ezizezibeerawo mu nsi era ngenda bamba examples empitirivu nnyo abantu ababaddeko abafumbo naye ne bagwa mu situation ya mirembe n'ensambya si basoose okubeera mu katogo kano fenga abasoma ebyafaayo abaagala ennyo okubanga tufaayo okumanya no kakati buli story ebadde ejjirako ekintu ky'omwami yankubye naturally mu butonde kibeera kiwa abeera ayogera abeera akireese in this case mirembe abeera omukyala okufuna kye tuyita narrative advantage abeera agiwamba narrative advantage bannange tugenda kusoma omanyi bino ebintu ebimu nga tuvudde mu kwagala okukyamukiriza abatulaba n'abatuwuliriza because tubakyamudde story nga yakajjanzo mu kubagikola n'enkyamula n'etyetyemula but then sometimes waliwo kituuka akaseera ng'okukyamuka kuwedde okukyamukirira kuwedde nga tulina kufunamu byakuyiga ayagala okuyiga n'ayagala okusoma gwe njagala obeere ku video eno ku nsonga ya mirembe ne mwami Nsambya tewali kuvoola tosubira muno ngenda bako gwenzivoola mu video eno nedda tewali gwengenda kuwagira tewali gwengenda kusalira musango nedda tugenda kusoma okusinziira ku byayogeddwa era ngenda kwesigama nnyo ku interview yokka mukyala mirembe gye yakoze sigenda kunonooza bino birala baliwo abaabyesooka abaabikwata bannange babitwale mu maaso abo naye wano tuli ku interview yakoleddwa era bibino ebimu ku bye nanootinzeeyo namaze olunaku lulamba olwajja ekiro nga noting things ziri wano ku scribble yange nti watandika okwogera omukyalo oyo point eyasookedde ddala gye nanootinze oba bye nanootinzeemuko ebyabadde very very strategic and technical nti yatapinze mu the pre-existing empathy yakitapinzeemu ekyo kitya nti society oba ffe abantu abagoberera abali mu society tulicognizinga abakyala women nga abali much more vulnerable mu relationships ne marriage okusinga ffe abaami abakyala banyabo babeera vulnerable nnyo mu marriage and that is the perception of the society kati omukyala yatapinze already mu ekyo society kyeyateekawo pre-existing empathy etya era ku mulundi guno tekyatandikidde mu nyuto yatandikiddewo okubeera nga asikobalingirawo goole yasoose mu seconds ndowooza nga 12 n'abeera nga atandisa omupiira nga agutadde mu katimba netugamba Haaland we bali kuyiwa abasajja bana aba Arsenal kakati wabeera nga already empathy ebaddeyo mu bantu y'abakyala ababonaabona mu bufumbo ebiseera ebisinga abantu batandikirawo okuliininga okwesigama ku sayidi ye ekyo kya butonde mu society era ngenda babulira ebintu ebimu ku society ebifevaringa abakyala against baami nga byo biri nakyo n'ebimu ebifevaringa abaami ne bisuula abakyala nga nabyo biri nakyo gobadde okimanyi nti essaawa zino mu society omuntu singa agamba omukyala nti omukyala alina abaana 3 naye buli mwana alina taata we omukyala bakimukubisa society obeera otya ng'olyawo olina abaana 3 mu basajja 3 society ekujajinga n'ekukuba naye on the other hand teri society weyinza kukuba mwami nti alina abaana 3 mu bakyala 3 bien kugamba those are pre-existing what is the right word I could use stereotypes eziwangala naffe abakyala balina ebyabwe bebatukubisa ku advantage n'abaami
kati mu luno olutalo ono aluyingiramu olwedda alina ggoolo eyo ey'abakyala vulnerability yaabwe. Ekyokubiri nti mu butonde kizibu nnyo okudisprovinga feelings nti she went to express her feelings. Kati kizibu ntambinza okujja atali mu feelings ze neŋŋamba nti ky'owulira si kyekyo olimba. Feelings kirala nnyo kati kibeera kizibu nnyo nti wano bino benadde Nottingham nti yabadde tayogera bwogezi ku byamutuukako mirembe. Yabadde ayogera ku ngeri gye yawulira ne ku ngeri gy'awulira. Yabadde ayogera ebyamu affectinga oba ebiri mu affectinga mentally mu bwongo. Omukazi yabadde nno muzibu. Kyemanyi interview eyo baagi era kasana babeko Zubairi family wali nga yabadde production nga be bakoze oba bulyo mbadde sizigoberera nnyo munansaasira prior shows eza show yaabwe. Naye kati nalabyeko Zubairi family oba abadde bakola neziri oba wano awo nalabyemu element eya psychological strategic acting nga yabadde yeteeseteese. Jjukira tuli ku lutalo luno olwokusatu lw'egamba olusembayo the public perception war. Awo weetaagawo omuntu ng'oli very strategic nga tobama nga buli kigambo ky'oyogera webeera nga ebadde scripting ogisomedde weeks nga 2 ng'ogenda kubyogera nga biri very natural. Omuntu ali abeere ng'asobola okuba ng'akufiiringa. That's what the madam came and delivered bulungi nnyo. Ekirala nti argument tezaabadde nnyo. Okay, yazze n'agatta ebintu bino bisatu. Facts, but facts kizibu nnyo kuzibifa feba third parties okukakasa ekitali kituufu n'ekituufu. Kakati mu lutalo olwo nalwo lwa public perception control bakugamba nti facts n'oba gwe size ezo tuzirina nga size oba ng'ozifudde si kyekikulu, but emotions woziteekamu ne feelings n'okkirizisa omuntu ono alaba. Facts whether they are right or wrong si kyekibeera ekikulu. Kati omukyala awo atandise okubeera nga asikowaringa because nakugambe emotions are subjective naddala ku muntu abeera abyogera naye gwe anabeera kutadde mu katego obeere nga buli kimu ogenda kubeera ng'okigula kyayogera. Era weegendereze nnyo ne tone gye yakozesezza yabadde nzikakkamu, yabadde efiiringamu emotions muli munda ng'ate mukyala ng'olabira ddala omuntu abadde mu busibe, ng'olabira ddala omuntu yabadde mu buwambe ng'ayogera ng'eddoboozi lyagala nakukaaba naye nga mukkakkamu. Abakujja nga yabadde ayomba abantu baaligambye oyo bikikoze bitya busungu bwe bumwogeza nnugu yeemwogeza nedda ekyo yakirese. Kakati whoever trained her oba I really don't know but yasikowaringidde ddala. Wotwogera ku budde timing enyo bagamba nti it equals to narrative control. Opima kyova olaba nti singa ye yasooka eyo interview nga ye yasooka okukolebwa before all these teyalifunye naye ejja ku nkomekerero ejja mu kaseera nga balina mu court kubanga mu court okusaba divorce omukyala ye yasaba divorce omwami ng'akyayagala okuba n'omukyala. Era omukyala mu byayogedde bonna babadde owulira nti abasajja bano yamutaminze narcissist tujja kuba tutuukawo tebaagala kubalekawo. Era nawulirako nti yagenda okuba nga asaba divorce omusajja yagaana. Era ne ka video mwakalaba ku lunaku lwali lwakumeka lwakubiri we baali bonna ku kifo kyekimu n'amuyita hi baby oba okitegeera naye ng'omukyala ye already yateekayo dda application ya divorce. Kakati badde nkugamba timing equals narrative control. Kuba woba ofayiringa cases eza divorce oteekamu ensonga ezimu ku nsonga abakyala ze basinza okubeera nga bateekamu mubaddengamu domestic abuse, domestic violence, cruelty, obukambwe, okubwa n'ebirala. Kati okiba nga ekiri mu papers eziri eri mu court kitegeeza eno kyabadde alina okubeera nga aguza public. Tuli mu public perception war. Omukyala yakizannye bulungi nnyo. So timing yabadde mulungi nnyo nti yabadde framing story mu kigenda maaso mu court butereevu nnyo. Now ekibadde kyebuuzibwa oba omusajja anaddamu oba taddemu naye as of now omukyala yali mu kuliidinga narrative. Nkuzaayo ku tone bannange wano tuli mu kuyiga tuli mu kusoma. Eddoboozi lya mirembe nkuddiramu lyabadde kkakkamu bino mbiraba
very calm, very emotional, very vulnerable, and ekyo tekibeera kya accident, kibeera kibale. And fabasoma ku communication batuyigiriza strategic communication. Waliwo ntambi wenyinza okuba nga nzija kwogera ku nsonga z'amakulu ne ngamba nalabika tutya nga ndi mu bumusalankwawa kanzije ntekeke egundi yange kugamba nga nenyambala ematalinga embire ngejo sanyide ematalinga ate mbagenda kwogera ku entertainment bya kusaaga sina kwambala bwenti nga kanzijire mu t-shirt era mundaba ku Sunday national dress twatuze kusaaga nezi nezili important. Now that is strategic communication. Okuva kwa appearance niwebera ntula posture n'ebigambo ebikuvamu n'enzija yabyo delivery flow tone ngejude emotion ngejude vulnerability awo mukyala yasikwa. So she's building credibility and it is called psychological framing. Ekyo abakyala bakikozesa nnyo mu kulwana era abakyala ebiseera ebisinga olaba ennwana yaabwe balwanisa soft power. Fe abaami tulwanisa hard power kukuba si bonna of course but abakyala ebiseera ebisinga ti soft power oyo omulaba ng'ow'okuzannya naye ataakuba asinga ne hard power. Abasajja bonna bomanya ab'amaanyi abali eyo tuba nabo eno naga akanzuluka ewaka omukyala ninze ajja kunyiigira nga tagenda wadde omuntu yako oluyi tagenda mukola ki kazi katukalya okukira na mukaaga ataano naye ng'omusajja omunene kasuku adduka madamu agenda kunzita kanzi mundeke ngende nadduka n'agenda. Soft power babeera wano abakazi webafugidde ensaawo wano simanyi abakazi tebafugisa maanyi bakufugisa birowoozo, the psychological power, the soft power. Kati guno gonna omukyala ali mu kulwanisa the soft power tayomba tavuma ebintu abireetaawo n'abyogerako n'akikulekerawo ng'olireetinga nakyo awo abatandisa okubeera nga akukuba gwobeera erina oba olina amaanyi agenkana gatya ng'olina emiwuula bwegityo omukazi ayinza okukugamba statement n'owulira ng'oggwerera olina kilo 2 ye soft power. Kakati ndi mu kubulira setup ya sheeyo n'olutalo luno engeri omukyala gye yaluwanguddemu olwa public perception oba narrative control war omukyala oyo. Now she was very calm and emotional. Eyo kitegeeza gwawuliriza beka ng'oli awo owuliriza olengera ddala ekintu ekyaddala tosobola na kukibuusabuusa atandise okuframinga waayagala tawogana mirembe ena yakuwadde script eyo gye wakoze asaana Oscar. Wabanga Zubairi family ani akulira Zubairi family omusajja ba directinze omwana ow'obuwala ono nga luno olutala alina kuluwangula era buli point nga scoringiramu tugenda kuzigendamu. Ekyokusatu nti wano mu nteekateeka nga ndi kubiri ebisooka asooka n'akuggyako oba neyegaadinga we call it disarming criticism. You disarm criticism, we call it moral shielding. Omukyala yabadde mugezi nnyo etya nti abakujjanga ng'ali hurt ng'awogana buwoganyi tekyali mazi. But yes, she was hurt but she was very soft and reflective. Tuli wali okudisaminga criticism n'abali kuyikira n'abali kuvumya ng'oli ku moral shielding. You be hurt but you don't overshout. You come ng'oli soft ng'oli very reflective ku byoyogerako. Kakati anyone ajja okukwataakinga public emulabanga bully omukazi yazze n'ayogera ensonga zinga mukakkamu oddako otya n'omuvuma oddako otya n'ogamba nti byayogedde si bituufu kati bakulabanga bully okitegeera ekyo tukiyita moral shielding. Nabagamba nga mba mujja okulaba Frank Ntambi mujenga n'ebintu nga muwandiike nga moral shielding. Tuli mu kuyiga tuli mu kusoma omukyala oyo mirembe agenda kuwandiikibwako ko asomebweko. Ekyokusatu ya positionings eddoboozi lye she positioned her voice for others. Tushiyita moral authority. Bulijjo mu uncle wange Eddie Sendi agamba abantu gwe Ntambi you don't have any moral authority to talk about this. Gwe muyimbi gundi you don't have a moral authority kulumba gundi oli. So abantu abamu bali temanyi moral authority weekolera practically. Mu situation ya mirembe mu interview eyo yagiframings the moral authority etya nti yagambye weyogeredde n'agamba nti abakyala bali eyo banyigirizibwa bakubwa naye boogera teri abafaako tebalina boogero tebalina maloboozi
kambeere eddoboozi lyabwe ekyo afunye moral authority yeetaddewo ng'eddoboozi ly'abanyigirizibwa nti si mboozi yange nzikale mbiyiseemu naye naawe ali eyo by'obadde ng'oyitamu kati abakyala bangi abali eyo abali mu kunyigirizibwa abakyala bangi abali eyo abali mu kuyisibwa obubi abaami abakubwa olutatadde waliwo omusajja wange amuyise bamuyita Zamba ku album ye achina jagala bakita koi Riddles of Life yayimba akayimba bakayita Musajja and I think that song Musajja bana abalwanirira eddembe ly'abakyala domestic gender violence domestic based violence balina okukozesa ennyo mu kulwanirira abakyala bayita abakyala babona abali eyo yayimba akayimba n'agamba mukyala neighbor buli kiraba akaaba kubanga bba abamukubanga eyabba empikuluba oluso mwami n'asamba zirasoka kuloza nti omukyajja wabbuba nti omusajja ono buli ssaawa yitabirangako soba ekyokuba omukazi we kyemulinyanga kibaaba n'ensasira nno omukazi watu oyo baaba ba mukazi watu buli kiro emigere gibaginyokanga ttaaba gwe musajja mukazi we tayakuwa embejja musajja mukazi we takuyisanga mu mbejja mulaga omukwano abawabwe bakuyita omutijja nenda byokola tebijja maama w'abaana omukubira mu maaso g'abaana omusamba ekirawo olomanga mpa abaana kifaananyi ky'obulaga eri abaana limba nawe apaana eyo verse omukyala alinyanga yawulidde akayimba kajjeno kuba yannyonnyodde ekitali mu be baana naye nga byonna yabinnyonnyodde kati abakyala bangi abali eyo abakubwa yagamba toli musajja mwavu byokola biraga bugayaavu abaana bo bakuba mu P7 mu kya 7 katata wabwe gogezza olinga njovu obakuba babunyankovu bayira badde obulamu obutangaavu ne mama waba akutya buli awulira nti nojja kuba ofa kimu kuyita gwe nnume mu lujja wagambako omugirayo migere nga ninja kyokka wamukwana wamugamba nti omutima gwali gutijja musajja zindaba byokola tebijja kakati awo omukyala ye position nzaawo olengera abakyala abo bonabona abadde balaba show abagamba kakati yono mirembe jju kubanga baguzize ekirowoozo ekyo ate nga n'obusobozi abulina era nga n'abantu agenda kubakyazanga oba okitegeera kakati abaafuuka champion for the voiceless nkubuulira akakazi engeri gye kawanguddemu olulwana olwo olwokusatu olwo lwa public perception and narrative control kakati katugende ku nsonga enkulu ezaayogeddwa the core issues kasoka mpisewo abamukubinanga nabo kuba wano wetugenda ate wakambwe kampisewo bannaffe abampisewo ani munno wachi jibede emitwalo 3 egya Uganda nejje byono tojja bonsalira mbono entertainment ajja busala jibede emitwalo 3 egya Uganda ku mukutu gwaffe gwa www.munnowatch.com nobiranga werabira films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna oyagala Junior oyagala Emmy oyagala Giovanni oyagala Tom oyagala Shaukani Jingo I Speak Evo Kevin Chris Sweet Little Tim Moxie Muba Eddie Kamlance uliyo obo yagalani bonna tubalina video uliyo Peaky Blinders yongera ko bani tugenda mu Easter weekend ba videos I think today or tomorrow tugenda batu uploading films empia is Easter packages film ya Avatar empia yafulumye era ISP namulabi yagikoze ye ISP yagikoze naite tunagisayo ku Munno Watch egenda yo ndozo olwalero obencha ne video Junior yangambye Frank Ntambi Avatar empia egenda kubeera eyingirawo I think by Lwakutaano so mugende ku Munno Watch ku muberenga mulinda ezimu ku film zingezo James Cameron yakola Avatar eyo bannange tugyesungidde ddala bagita Avatar Fire and Fish Avatar Fire and Fish egenda kubeerako ku Munno Watch mugende muberenga mugilaba ku mitwalo 3 egya Uganda of course ne films endala tufune ku mitimbagano gyonna abayina Android phone nonga Samsung yange genda ku Google Play Store abayina iOS nga iPhone yange genda ku App Store abayina smart TVs mugende mugidownloading oba genda otekemu web.munnowatch.com oba ogende ku www.munnowatch.com ngokozesa laptop ngokozesa computer ngokozesa browser yonna embere biringi fanako iste kunyumire bulungi nyaba n'abajeyo ku masomero bajenga mbaleke baleme kutayaya basigale waka babiringa balaba Munno Watch tuzeyo bidonga bigenda kunyumira kuba tuli mu kusoma wawulidenga nagwe envuma
kati mwe abali eba analyst tosobola kola shongo oli mutaka nga tovumye ku muntu enso embozi neeyitawo ensonga neeyitawo. No, you cannot do that because you're not the juggernaut, you're not the renegade, you're not the encyclopedia. Tolina bwino. Now tugenda kukoba issues. One, omukyala ayogedde ku psychological abuse ne physical abuse. Physical abuse yebadde ng'etambula. I was hit, she was hit, she was hit, she was hit. Naye move ye mukwogera ku kintu kino jukira abantu kibakwatako nnyo era yabadde punch ya interview eyo. Omukyala Glory oyo we yamubuuzizza ku kumukuba yamugambye nange ebisagala na kubyogera uli eddoboozi nze ebisagala na kubyogerako kitegeeza ki aba tadimitinze naye nga adimitinze eyo n'avaayo najja wano emphasis ye nebeera ku bintu bino wammanga ebikola psychological abuse manyi bya mirundi ebiri era ndowooza mu butonde bw'ensi nze nganze I would rather physical abuse than psychological abuse. Nojja n'onkuba ne kiggwa nga bwe twabeeranga mu buto maama n'akubonerezaamu emiggongo 3 4 5 ngozizza omusango physical n'akuleka n'ogenda naye twalinanga abazadde olumu bajjajja abo nga takukuba naye ng'ayinza okutokyalinga psychologically. Webeera mmere nga yagaba envo banakuwa akafikamu akali obagana balina bawe ebifi oganya okukola emirimu n'atakufaako era wewava olugero nti omukadde akwasiza ku ggolu lye okitegeera psychological aba akukubye nti kiyinza naye nga singa babadde bakubyemu obuswanyu nga busatu of course sigamba nti nokuba kubi amini okuba kulungi no naye nti abasajja ababonyeebonye mu bufumbo nagambe wali nti abakyala balina soft power gye batuzannyisa n'akucunya nga takubye nkulaga amaanyi agali mu psychological torture olinga agikutaddeko oba psychological abuse ebeera ndala whichever ani agikuwadde whether mukazi yagikuwadde omusajja yagikoze ki yagikuwadde. Now omukyala ayogera ku silent treatment abasinga mugimanyi nomala wiiki nga 2 oba mwezi oba lunaku oba nnaku 2 nga toyogera na munno temwenyega naye nga mwenna mufa naye nga mulina ego ana anaweereza message esooka era waliwo obufumbo bungi waliwo relationships nyingi zifezeno tuzimba ezifiira ku stage ya silent treatment munno nga yakunyizizza notagala kuddamu kwogera naye nga omwagala naye nga owulira ne mubeeraawo tiriagala kubeera accountable tiriagala kukkiriza fault ne mweteekako silent treatment kati watuuka abafumbo nga temulina bisenge kisukka kimu nga mubeera mu buliri ne mwekuba emigongo era Palaso yajja oluyimba tonkuba mugongo guluma omugongo guluma mwe temugumanyi. That is part of silent treatment. Kati omukyala yajogeddeko nti omusajja yagimuyisaamu kati abantu abayise mu silent treatment nga nange mwendi n'okuba mu munno yakuyisa mu silent treatment nogamba mirembe kyayitamu nkitegeera akuteeka ku side ye tuli ku kyabwongo ekyokubira yogera ku insults nagamba omwami yanvumanga ne mu bakozi bange nga balaba omuntu akirowoozaamu nobeera nga yeggwe mirembe olina ssente omusajja najja obusungu ewaka nabeera nga akuyisaamu awo eggaali nga n'abantu bawulira. Saagala kugamba muno mirembe byayogedde bituufu oba si bituufu nedda nze ndi ku byayogeddwa byokka byedi mu ku dissectinga obutuufu n'obutali butuufu ekyo si kyange kusalawo naye nze ndi ku byayogeddemu na biki ebikiviiramu okubeera nti omukyala awangula omusajja nabeera nga aluuzinga naddala mu eno olutalo olwa public perception wo nayogera ku kumublaminga buli ssaawa amublaminga buli ssaawa ayagala omucontrolinga ku buli kimu yayogedde n'okukyokwogera ekyokucontrolinga ne kano akantu kansambya kano kajja kagamba ntambi toyogera swaga nsambya jakwogera nti acontrolinga emikwano gye nnobba nagyo ebikoze bitya byonna awo psychological abuse eba ntemu kakati atuleetera kituyita invisible abuse framing. Ono mukazi yenna akatabo ke yasomye oba firimu gye yalabye yabadde ya video audio yabadde mugezi nnyo kino kya invisible framing oba abuse framing kizibu nnyo oba kibeera very powerful kyamaanyi lwaki teweetaagawo evidence yonna yoli kasabeera nga akikutaddeko. Abakyala bangi abarelatinga nabyo tuli ku psychological abuse
Kitagenda kubuuza nti olawe wera physical abuse bakubuuza enkovu bakubuuza medical report ndi yankuba nnyo nanjira medical report naye wano nedda silent treatment teri evidence kati abakyala bangi abali ratinga era kiba kizibu nnyo okudisprovinga kyobola bankugambe nge simanyi nembeera nga nkirekawo kiba kitegeeza nti yashiftinze olutalo n'alujja ku yakuba did he hit you yakuba to did he hurt you emotionally by which he did and so many people could relate to that kati awo nabeera nga akola ki ngaakuba era ngenda kuwa example mu kino kya psychological abuse over physical abuse mu story y'omukyala amanyiddwa nga Amber Heard oyo alina omwami we muzanyi wa film njagala mugende ku munno wakimubeere nga mumulaba gwe bayita Johnny Depp. Omusango gwa Amber Heard ne Johnny Depp gunzijukiza kino ekyamirembe kyennyini ti Amber Heard bwato nga naye atuuka choosing Johnny Depp of those ones emotional abuse, controlling behavior, substance fueled aggression. Nibagenda mu kooti era kooti yasooka ey'omu America omusango n'aguwangula ne wabayo publication ya UK eyabikola obulala n'abasuuwinga Johnny Depp. Kooti ey'okubiri n'etuula ne bakizuula nti nno Amber Heard buli kimu yali alimba in fact ye yakuba Johnny Depp era namulagira amusasule sente oba zali millions 10 eza $. Omusango omugende mugulonyerezeko gwa Amber Heard bombi ba actors actor and actresses ba amaanyi nnyo kakati ne kino kyongera okulaga era mu bimu nti unless ng'omwami accountarinze nga Johnny Depp ya counteringa n'aleeta obujulizi n'aleeta recordings nsambya naye wanazireeta maybe narrative esobola okubeera ng'ekola ki ng'ekyuka kuba omusajja ajja na buli kimu n'agamba bannange Amber alimba nze gwe yali akuba n'aleeta messages n'aleeta his structured counter story n'aleeta audio recordings naye ng'abantu bonna world over twali tuli ku side ya Amber Heard nga omusango bagusalidde kisajja kyattu bambi ki Johnny Depp ne bakigamba gwe kisajja gwe ki Pirate of the Caribbean lwaki wali okuba mukazi wo n'ebifaanaganako weebityo kakati kyovola bantu wano olutalo luno lulabekanga olwawedde naye luyinza obba ate nga lutandika butandisi. That is when if Mr. Nsambya counters with a structured narrative story of proof of so many things which could dismiss story ey'omukyala ono. Issues endala ze yayogeddeko kanzikebere wano yayogedde ku ki ku control ne isolation ya controlling nga mikwano jange tayagala babere nange ya controlling nga businesses zange atenza ateka mu sente ya firing nga abakozi abange atenza ateka mu sente kakati now ekyo mu strategy mu kulwana tukiyita coercive control labeling akulabelings that you control your control freak on each and everything akulabelings to be a controller not a partner kubanga utuba tuweyaga I have to be your partner mu buli kimu nga tusharinga buli kimu magezi mukwano you reciprocate gompa gwenkudiza mu buli kimu tobola nti abazungu bo beyita ba partners come and meet my partner because of the equality omwenkanonkano kyovola bannanyigidde nnyo omuwala Uwase kamalo basanyira akantu kano ntabuse nange ntabuse mba nange munansasire omuwala bamuyita Uwase wa radio wajita bata KFM uli abyayogedde I'd rather go back to the days where I never had to pay bills, and for that reason I gotta get a man who will have to pay my bills. And I'm being serious right now. Not that I will stop working, I'll still work, but he has to pay. Like, I want him to provide. Like, you know, be in your manly role as Uwase's man and pay them bills. So that I don't have to worry about nothing, so that my money can always be on my account. Oyo yagambye ye yeetaaga omusajja asobola okusasula bills ze asobola okuprovidinga na taking on role y'omusajja as a man so that teeraliikirira ng'omukyala era mu buufu bwe bumu bannange tugenda kuba tuyiga tuli mu kuyiga muli ne professor ulira bana abaana Bano like atalina cha kuyamba just because you love that person.
Do you eat love? Yeah. Do you guys eat love? Like seriously? No, vakwecho. Kati. Eche chigambo love. Agana chukwa achinsalide achintele ku plate chenyendo okulia. No way. You can. That's why me I'm telling you. That's why me I'm telling you. I can't settle somewhere and mind skena kufunamu. No, I can't settle for less. Elanze wemanyanti. You provide nothing, I can't fight for you. Me I'm telling you. Kakali jebbi kyogenda okukola buno video ngenda bukuwa obuteekemu wali. How can you fight for someone like atalina cha kuyamba just because you love that person? Do you eat love? Yeah. Do you guys eat love? Like seriously? You know that in sobola okubba omulala ate nendetera omusajja gwenjagala. No, vakwecho. Kati. Eche chigambo love. Agana chukwa achinsalide achintele ku plate chenyendo okulia. No way. You can. That's why me I'm telling you. That's why me I'm telling you. I can't settle somewhere and mind skena kufunamu. No, I can't settle for less. Elanze wemanyanti. You provide nothing, I can't fight for you. Me I'm telling you. Love unga mulimu sente. Back to the days where I never had to pay bills, and for that reason, I gotta get a man who will have to pay my bills. And I'm being serious right now. Not that I will stop working, I'll still work, but he has to pay. Like, I want him to provide. Like, you know, be in your manly role as once as man and pay them bills. So that I don't have to worry about nothing. So that my money can always be on my account. Yeah, for me, looking back, those. Abantu baberenga balaba. Tuli mu kuyiga and oli waddembe okwagruwinga kubyenjogera oba naye nga tuli mu kujja mu byawano. Kakati badde nkugamba wali nti nsambya oba Mirembe yalina ssente ze n'ensambya nga alina ssente ze era Mirembe alebolinga nsambya as someone ya controlling. Tuli mu interview yayogedde a controlling ne business ki naberanga amulabisiza nga controller than a partner. Nemba example nti bannaffe abazungu oba bannaffe abali liberal omwagalwawe amutwalanga partner we nemba muze okwemitinga abagenda ku bubago obwo. Frank, you come and meet my partner. Nachiraba ku muganda wange Zamba GNL. Wengende uweri. Frank, come and meet my partner Miriam. Miriam, come and meet my Ochitegeera. Because buli kimu kye bakola mugabana obuvunanyizibwa onoliziba sene yogubera mukwano naye nti ate mu culture yaffe mulimu abaana kati nga benkuzanyidde ababiri. Nti abasajja bangi nnyo tetukirabanga omukwano ogwaddala genuine love. Tugulabanga a transactional love. Yet twagala naffe emotional love. Abasajja nti bu video bwenkuzanyidde obubiri abaana ababiri abobuwala ne bannabwe abalaba balina endowooza ngeeyo nga nabamu kwe muli kuno abali mukubeeranga mulaba ate nga sibawakanya. And thanks for your sincerity nti musobola okukyogera but obulabe obuli mu bigambo ng'ebyo n'omuntu engeri kyakipasivingamu nti osoundinga owulikikanga oyinza obanga sikyotegeeza naye omuntu okwogera mbu nno nze njagala omusajja asobola okusasula biru zange atasobola zisasula simwagala asobola beera wa musajja mwavu atalina kyampa you know obeera mutuufu but how you sound that I give you love like it's sounding nti nkuwa omukwano ompe sente. That is how it sounds, that it is a deal not love tisi mukwano kati kijjawo that mutual effort. Tulina abaana bangi abobuwala nga bawa muteeka mu sente naye nga waliwo n'ebyasobola okugamba nti omanyi ewaka ekiyungu kirakinga ennyaanya kirakinga fridge erakinga yogurt oba erakinga obutunda oba bikinagera n'agula ku ssente ze nti omusajja akoma ewaka n'agamba wadde katono naye era kale. Mulimu abakyala n'agamba ekyenviiri kino engeri gye nkola ogwo omugugu kangu ojja ku musajja wange mbeere nga nsobola okuba nga nzeeko buba buntu butono naye omusajja muli awulira that mutual effort. Okitegeera nti love nze engeri gye ngutegeeramu omukwano ekitono oba n'ekigunemesezza ku bantu abamu bwe mbadde nabo abamu si bonna bayinza okubeera nga balina elements ezimu kuba love ey'abantu ababiri nze nalirowoozezza nti yali badde yakusupportinga each other. Sometimes support eyinza okuba nga teri monetary kyova olaba ne mu tteeka ly'okwawukana okugabana ebintu ebya divorce act baatuuka ne bagamba nti omukyala niwabadde loolu ye niwebadde nga yakukuza abaana abeere ng'agabana yakufumba mmere wako omusajja oli ofuna amanya agenda okukola abeere ng'agabana. So fe abasajja omukwano nze nga we ngutegeera buyinza okubeera nga
guli out of this world, this space, this society yamu abafirika abana Uganda ganetaga mchala mzungu bano bagisho wife mbwa Aisha wa bebe mbwa nga netaga bali abazungu okitegeera lwaki nti omukwano twagala gulabenga you are supporting each other naye bana abana abafa abawana abamu bagutwala nti omuntu omu yalina okwetika omugugu gwonna kyobala atubuuza ekibuuzo what do you bring on the table sometimes tezibeera sente oba okitegeera so kufa abaame kituteeka ku pressure it creates pressure not peace kyobala omusajja atuuka n'agamba naye omuwala oyo nedda nga talabawo mukwano talabawo effort niwabanga nga si kyabutakuwa sente baba bazirina era nga bali willing okubeera nga bakola ki nga baziwa ne bakiditestinga because sometimes awuliranga gwe omureducinze okubeera nga ATM yo not a partner but a provider just the provider kati abasajja naffe twetaaga emotional safety lwakwa munange mutulabanga abantu abagumu ennyo but we are also vulnerable we are also emotionally tuba twetaaga naffe tukifeeling nti because tutya nti singa ndekeraawo okuprovidinga ebizibu bizze business egaddewo nga sikyasobola kukugabirira nga embadde kuwaza nviiri kuwaza kino buli lunaku embadde nkikola nga nfunyemu obuzibu setback because setbacks zijja mu bulamu zijja mu mirimu onoosigalawo katuba twetaaga emotional safety naye omuwala kasitateekawo statement eyo ngoyo owase wa KFM ng'abo abaana ba Baba TV nze awatali sente sibeerawo omusajja oba ogenda questioninga what we call genuine attraction oba okitegeera so partnership okwagala omukwano tegulina kubeera dependence kyokka nti omusajja nsobola okuprovidinga yes kituufu naye kirina kujja mu mukwano not obligation nti nteekeddwa no it has to be love not obligation we have to have ababiri mutual respect and effort each person ngasobola okuleta value mu ngeri ye sometimes nga sina sente oba okitegeera so ako kabadde just ka by the way akabaana abo ababiri katuddeyo mu notices zaffe tubeere nga twongera okusoma abakyala bannange biriwa bijja kufunika bisaaga notices zange ziriwa mukama nawandiise ebintu bingi era munansaasira leero ngenda kulandagga nnyo naye saagala kudda mu story eno njagala njikola omulundi gumu ngirekere bammeeya bo beetwalo abeevuma wano tuli mu kusoma tuli mu kuyiga tubadde tuli ku the control and isolation one of the core issues omukyala ze yaraisinze oba okitegeera nti ali mu kusiigira kifaananyi nti teyali mu relationship oba teyali mu bufumbo yali under authority ng'alinga ali mu KCCA yali under authority yalinga ali mu maje order ku order eyo byayogera era ngenda kuwa example ya Britney Spears eyaliko mu that kind narrative way yajje tugiyita conservatorship narrative nti ng'olinganga ali under authority not relationship mirembe kyabaddagezawo kubeera nga asiiga ng'abasiigira nti omusajja ne sente zange zennyini ze neekolera nga yagala azirowoozese yagala aziyize kyokka ezize simanyi bwe zigenda simanyi bwasaasaanya bigambo bye nze ndi ku bigambo byayogedde temuŋŋamba ntambika kati ate raba buyota now Britney Spears yalina taata we bali amwita Jamie Spears temwagala kusoma bwe buzibu Aisha wa bebe Chris Mera temwagala soma entertainment talk toyagalira ddala kusoma obeere eyo ne weba ku otulo now Britney Spears mu lutalo yali mu taata we abatamanyi Britney Spears yali muyimbi mugwanga lya America yomu kwaba abaleetebwa nga tuyingire 12 nga muwala muto nga bamulesenga industry plant okubeera nga asula Mariah Carey ne Whitney Houston neyo sijja kugenda yewe bilala so Britney Spears yali mu relationship yali mu kibayita conservatorship relationship eyo nga ali controlled by taata we nga ya managing send zonna zabeera bakoze mu tours muki nga yazi managing taata we ono Jamie Spears nga ya controlling career decisions kati mirembe kyakugamba decisions zonna sente zonna nsambya akugamba era nga tiyayina Britney yatukisa n'agamba mu atikemu gye nalaba yali mu Daily Sun n'agamba I had that my father had limited
my personal freedom kyali mukubera nga akugamba ali mukubera nga agamba nti embeera za Nsambya ziri very controlling, ziri very suffocating, ziri very abusive. Wadde ate oli yali legally structured nga okirina okubeera nga kikola ki nga kitambula. Kakati ekyo Nsambya Mirembe kyali mukubera nga akuzimbira mu kya control. Tugenda kukowa issue endala. Tukkirira mwe mukyali ku ebyo. Tugenda ku endala. Era ndowooza mu eyo controlling a business naki. I expect Nsambya wanabeera akoze counter, which I don't think he will. Okwogera nali protecting a business munange. Abantu bamaze taking a sides ku ekyo oba kitegeera. Nti noba ali protecting a business, but protection versus control is subjective. Yo mukazi agambe yali control. Kakati ate public yofa abantu tusaidinga nnyo n'eddembe freedom. Omukazi yagamba nalinganga ali mukando yak'omukwano omusajja ankola ebyo. Kakati kyegata ne financial abuse. Nti omukyala agamba I earn nteekamu n'oli ya controllinga. I interfering ne ba clients baffe. Now that is called economic oppression framing. Bena bali mukubera nga abiteeka ku musajja banange yamutadde buli wamu. Namuteekero. Kakati endala ensonga eyo njimaze. Kakati ensonga endala yabadde enkulu. Ennyo gye mutawadde na budde abamu. Ensonga y'obwenzi yagikonyeeko. Infidelity and family silence. Mukazi yatuse n'agamba waliwo n'ensonga yakalese mpola mwe ne mutakalaba Mirembe ak'obwenzi. Yagaye munnange eggulo nkubuulire omusajja asobola omusajja ayenda nze nagezako kugenda wa mama wange ne mugamba munnange ensonga eno mama nangamba taatawo n'ato bwatyo bwe yakugamba ng'ali mu kusiigira ekifaananyi eky'obwenzi bwa Nsambya mu interview eyo abaalabye naye yakogeddeko katono nti newogenda newoddukire wa family member bonna bwatuse n'agamba nti ba family members bonna nga yabawamba nga newogenda gwalabika obubi nkubuulira ku lutalo yabadde mu public perception control and narrative nti omukyala yenna ya trainings ebintu ebyo yabadde ayagala hitting points ezo zibeere nga zivaayo. So akona ku kyobwenzi akatono ekibeera nga kikuba Nsambya eri. Jjukira Nsambya through his proxies ekimu ku bibadde bivaayo ku n'ebyavunaana side ya Mirembe kibadde kya bwenzi. The Mombasa Treaty ebye Mombasa mwabiwulirire nga badde ng'akireeta ba proxies nga bakireeta nti n'ensonga z'oyogerako ezakubya zaali za bwenzi. Wagera n'omusajja e Mombasa ne mukolerayo obwenzi, omusajja n'akusaba essimu n'ogaana okugimuwa and all that. That is through the proxies of Nsambya bali boogera narrative eyo. Kali ne mu luno olutalo omukazi gyo mu kwogera yakikonyeeko infidelity. Nagayo omusajja yayendanga naye nga we ngamba ku mama wange mama ngamba munange guma you endure. Kati bakyala bangi nnyo abali mu mbeera eyo nga bagenze mu bamaama baabwe mu bakadde baabwe okuwabira abaami baabwe ku kyobwenzi nga mama babagamba batata banenge mugume shia awako kakwako ke yakoze. Kakati bantu bangi nnyo abali mu mbeera eyo abagamba omukazi ayogedde ku kintu ekituufu. Kati awo abasigala awangula obubonero nti newe nayogera bangamba sigalayo sirika. Kyekyo abalaba story ya Beyonce Jay-Z we yakiitinga mujukira ebyali mu lift Solange na biki byonna n'ebirala. Beyonce kye yakola nagayita mba writers be bamukompilingira album gye bayita Lemonade. Gendo demo giwulirize gwe JB Lemonade oli mukuwuliriza kapekeeka wuliriza ko ne ku Lemonade album yonna luyimba ku luyimba nga bali mukukuba Jay-Z muli obwenzi. Omukyala n'atuuka Beyonce nga ye simbo ya resilience mu bakyala awo naabona mu bufumbo nga bafumbiddwa abasajja ngaabo oba okitegeera. Awo nawona Mirembe ali mukubera nga yabadde akukumba bubonero. Tugenda ku issue endala ey'okumutiisatiisa threats and intimidation. Mirembe bwe yayogere n'agamba nti omusajja nayogerako okubera nga ngenda kubyogera nangamba ojja kirabo ojja kiwulira ogeze obyogere era gwajja okufiirwa. Now that is called fear based control. Nti abasajja babikola nnyo omukazi ng'ayagala agenda oba ayabye amugambe ogeza n'ogeza this and this will happen to you. Kyengeza ko kubagamba nze ndi mukuanalyzinga Mirembe byayogedde obutuufu n'obutali bituufu I don't know. Nze ndi ku kimu nengeri gikiyinza okuba nga kikubamu Nsambya as of now nga we guli omupiira
That is if Nsambya takomyewo counter. He has to counter these. Era tujja kutuuka yeeyo what Nsambya should do mukana akachi akaseera. Now that fear based control era abakyala bangi abali mu kubanga bagiyitamu nga tasobola nga alina okuguma tukiyita mu psychology bakiyita fear conditioning narrative ekyo that she was living under total psychological fear. Simanyi oba kituufu naye nze nkubulira bye yayogedde which I don't want to dismiss. Abajjukira story ya Rihanna ne Chris Brown. Chris Brown yakuba Rihanna mu motoka. Rihanna nasirika. Rihanna teyayogera kigambo na kimu. Ebibeera nga bimuluma. Omukazi yagenze n'ayogera n'agamba newe nandiyogedde omusajja yali yeetoolola buli kimu. Rihanna we yakubwa mu 2009 abajjukira abamu mwali muli bato nefe abaaliwo katubanyumize. Omukazi teya over explaining nga wadde kunnyonnyola yasigala ng'ali very composed ne shows ng'agenda n'azikola ng'ali selective mu byayogera ne abamawulire bamutunuzanga mu kamera. Rihanna yogera ku Chris Brown eyo couple twali tulowooza yegenda okubeera the biggest super power oba superstar oba star power couple because mu kaseera ako twalina couple ya Angelina Jolie ne Brad Pitt ba celebrities abo baali nga nabo tebannakula nga we bakuze. Twalina couple ya Beyonce ne Jay-Z kakati ngene ya Chris Brown ne Rihanna mu R&B nga tebato nga yegenda okubeera ndowooza topolinga kuba baali bato bannange nga tebalina fame nga baagalwa. Eyaddako ndowooza yali ekyenjeje ya Kanye West ne Kim Kardashian. Kim nga yakamala kwirizi ng'obutambi nga line Rage nga tene Amber ali ku side ya Kanye West ne beekyawa n'afuna ono naye kunze yali plastic but eno kati omukyalo oyo that public reaction ya Rihanna okusigala nga ye compose nze tayogera she became a symbol of survival. Chris Brown na becoming a villain kati ne wanonsa mirembe okugamba abantu nti nno yabiyitamu yonna nenga tasobola kwogera nga tiyako omusajja yamutiisatiisa becoming a symbol of survival then balebolinga musajja waffe Nsambya as a villain yamutuusaako bino byonna. Kakati ekyokuyiga ekiri mu ekyo nti obulumi wogattako calm response ng'oli mukakkamu ng'obigasse nga Mirembe we yakozemu eyo interview ne byagamba byeyayitamu byonna. Public abantu duka lutalo lwa public kugicontrollinga ani adda ku side ani believing ki public erokinga mu sympathy eyo ebategenda kuva ku Mirembe baba bagenda kumusaasira unless ng'omusajja najja n'accountaringa bino byonna with the proof and evidence beyond reasonable doubt maybe in the court of the public eye. Tugenda kukowa issue endala wabula ndowooza nga bbiri era ngenda bamba siibula sijja balemerako bannange ne kansubire mbu tuli mu kubanga tufunamu era nga tuyiga issue endala ey'omusanvu ya Hayino. Omukyalo oyo yayogedde ku kya obutazaala infertility blame and public shaming. N'agamba mu bigambo bye bane batukubye omupiira omukazi yatukubye omupiira fe abasajja ababadde ku Nsambya obutuufu n'obutali bituufu Nsambya alina okukola ki okuva era Nsambya alina okuddawo n'asooka n'alowooza how to counter this kuba omukazi tiimu gy'ali nayo bagezi bagezi nnyo bagezi olya point ku point atajaziruka nga ziflowinga katoli abacha akyewuniikiriza biri byonna ebya control freak bikoze ebitya psychological abuse. Omukazi n'akubawo point ya infertility blame nti Nsambya yatuuka ng'ekiseera ng'apangisa bigambo bya mukazi bwe yayogedde ng'apangisa abakomenti nga mu comment section lwaki tozaala. Kaakati ensonga eyo abakyala bangi nnyo eyo abayita mu bulumi obwo butazaala nga balina ensonga zaabwe abawulira point eyo ng'ebakwatako nti ono yapeyinga bakommenters ne bamu blaminga obutazaalira musajja. Kakati ekyo mu strategy eyo yenayini yawandiisa script ya Nsambya ya Mirembe rather tukiyita ngira kubawa ne examples reproduction
tukiyita reproduction shaming narrative. Reproduction shaming narrative inti okyusa otya obulumi bwange, my personal pain into public humiliation bwetyo nga gwe opangisa n'abakolaki n'abakomenting ebyo. I don't believe Nsambya asobola okutuka kwerisa naye omukazi akikutaddeko nti sewo ne bali ababiwandiika gwe basasula. Nsambya balina okujjamu omuguwa ogwo kubanga gwe kugenda kumutuga nti abakyala bangi nnyo abayita mu mbeera ezo nga tannaba kuzaalira mwami we, bali mu mwaka gumu, myaka ebiri, pressure ya society, pressure ya family, nyazaala naki nga naye tamanyi agenze wa Dr. Senjobe akoze buli kimu maybe afunye omukisa maaso pa Senjobe abikolako ebyo naye kati agenze ewalala bikyaganya, agenze mu bapasta biganya, agenze ku muganga babaganga abali eyo bebase ku bannyinaffe nti bajjajja bagambika kankukozeseemu kogenda kufuna olubuto olusiba omusajja. Bannyinaffe bayita mu bintu bingi nnyo era gwali eyo togeza mu byotakola whether ngobadde tokimanyi naye tobuuzanga omuntu lwaki tozaala, either musajja oba mukazi tomubuuzanga lwaki tozaala. Waliwo kyaliwanga ali mawulire wano mu 2017 yagala nakola interview emu ku kyaliwange muyimbi. Kyaliwange omuyimbi oyo nga alina omukyala nga bakamala emyaka kwa beefuna around 2014 nga bakamala emyaka ndowooza nga 3. In fact interview yaliyo mu 2020 awo omusajja oyo nga akomyewo era ali bweru nga amazeyo ebbanga nga ze bakolako interview nalyoka abuuza omukyala mu kamera nga tunazaalira gayi waffe muyimbi waffe. Omukyala yatabuka, omukyala ajjukira muzungu n'atabuka n'alaba nga it is very insensitive, how could you ask me such a question. Kugamba ono nga lowooza kyo kiri nnomo naye nga tamanyi oli kyayitamu. Good enough omwami oyo gwe njogerako mukwano gwange omuyimbi yafuna ezzadde last year, the other year 2024 yafuna ezzadde mukyalo oyo. Kati abantu bangi abayita mu kusoomoozebwa either mwami oba mukyala nga tebanakufuna gift eyo. Kakati Nsambya n'emirembe mu bufumbo bwabwe tebuwangadde nnyo obukozi badde bwa myaka ndowooza nga 2.3 naye ti omufirika yayagalirawo embaga weggwera lubuto. Kakati omukyala akireese wano n'agamba nti yatumanga n'abantu ne balyoka bambuuzanga ebibuuzo ebyo lwaki sizaala naye mumanyi we kiruma ekyo. Kati omukazi ono abantu bangi nnyo abayita mu mbeera eyabagenda okulaba omusajja nga atalina oba kissa. Abajjukira situation y'omu actress omba mwita Gabriel Union actress omu ku b'amaanyi Black Americans oyo yagera neyefunira evvubuka nga lisinga n'obukulu nga li basketball abayita li Dwayne Wade abagoberera basketball. Kakati bambi Gabriel Union ya struggling nnyo with infertility nga ali mu bufumbo ne Dwayne Wade. Ne muzimu ku interviews nalaba ez'omukyalo omugoberera mwagala ne Dwayne Wade mbisere nali mwagala nnyo okuba basketballers bangi dali singo kwagala alongside Kobe ne Kevin Durant KD ne LeBron nga mwagala. Now ya sharing nga ha emotional pain walo interview yakola mugenda mujoni ko ngali ne Oprah Winfrey ekyobutazaala nayogera ku pressure jafuna eri society buli wateeka ya akantu ku Instagram nga comments ezo zijja lwaki tozaalira musajja kwegamba na feeling blamed internally okitegeera. So bakyala bangi nnyo abayita mu kintu ng'ekyo silently nga kibaluma oba okitegeera. So those reproductive struggles omukyala wabazireese ne wano nagamba nti omusajja yaziringamu emabega kikuye kimu creatingira deep emotional alignment n'abakyala abayita mu nsonga ezo. Ekisemberayo ddala muzimu kukowa issues yeya kandabe nawandise nompitirivu ezimu ngenze nanzibuka ezimu nagadde ze tuyinza kuyigiramu ku bintu bimu bannange basebo ne banyabo a narcissist kansembeo nako because many of us men we are narcissists. I don't know nja kunoonyereza koko ku musawo omu wa biology ambulire mu kututonda kwaffe oba mukama yakituwa but levels ze zimataringa but many of us abasajja we are narcissists. Levels just ze zikyuka abamu ne bakiyisaawo nnyo ekyo controlling kiri many of us do
tu controlling abakyala baffe, we are control freaks, levels ezikyuka. Era nti ebintu ebisinga ebyavunaaniddwa Nsambi omu bintu binnyo naffe tubikola abasinga, just levels ezikola ki olumu zezaawukana naye nga mu butonde kisaana musawo mukugu ebintu ebimu ebyo lwaki bikolebwa side y'omukyala lwaki ekola kino, side y'omwami lwaki ebeera ekola kino, much more than sex eri. Kakati okumulebeling narcissist, that is called clinical labeling strategy. Ngenda kubamba nnyonnyola clinical labeling strategy etya ali mu kugamba omusajja nti ali psychologically flawed nnyo nti yono ekifaananyi kyabalaga watu nagamba nti ekifaananyi kyalaga mu social media si kyekyo ekituufu akikweka ebeera bifaananyi ne yeesesa nangamba n'okugamba gweteekayo bino nemba saagadde okitegeera n'amuteekako ebyo byonna byabadde biyitirivu nnyo ebisinga ebimu sibijjukira naye okulaga omusajja ng'atalina empathy ng'eyeefaako yekka ng'atawulira bulumi nga controllinga narcissism. Narcissism kintu kigazi by the way kinene, but in this case mu relationship y'abantu yagezezzaako okubeera nga nnyonnyola some of those moments. Abajjukira situation eya Meghan Markle ne royal family y'obulangira bw'e Bungereza obwakabaka bw'e Bungereza kigiramuko wano njagala mbajjukizeemuko katono nti Meghan situation gye yalimu. Meghan Markle she's an actress naye yafumbirwa Ali William yafumbirwa ani nti yabyogerako n'agamba nti teyafuna support okuva mu lulyo olulangira the royal family nekimuteeka mu emotional distress n'abeera nga feelinze nga ali isolated within the royal family. Kakati environment eyo mwemu ku interviews yakola n'agineminga nti yali environment yagamba mu bigambo the environment was emotionally harmful. This is what Mirembe is trying to tell you people mweno interview nti environment mwabadde ku mulimu newaka with this guy nga mlabeling nga narcissist, it has been emotionally very very harmful. Naye era Meghan Markle teyasirika yagaya n'ayabya n'omwami we naye n'amusupportinga naye n'ayabya ne babyo obwakabaka ne babajjako ne privileges ezimu in fact ezisinga ne sawa zino unless nga bachi updating ne balinyanga kati abakopi side zaawo okitegeera. So ndoza byebe ko issues ya raisinze naye Nsambya muganda wange simanyi agenda kubeera nga akola naye muzimu ku mistakes manyi tuli mu communication one muzimu ku mistakes Nsambya mukulu wa muto wange baba muto wange oyo ze yakoze katiza we kagendayo kunaku olwokubiri akaddakiika ez'esatu ke mwalaba Nsambya yakakwata n'akaddusa ku page ye ya Nsambya furniture n'agamba kamalo kalaba wano obate bannakadde yange Eden wuyo uli ya Shalom waya Samali eno kya Samireno kamalo kubateekako wano Nsambya akantu ke yakoze mbanyonyole the mistake, some of the mistakes we do nga tetumanyi nti they are mistakes. Kakano yataddewo batugambe tulinde enkya ssaawa 9 ka video kano yakataddeyo kano akamukyala we nga agera mulimu oluyimba ne kakano yakataddeyo okalaba ku Nsambya TikTok ogiraba njagala ogikwate nnyonnyola abantu the mistake eriawo omanyi tuli mu kuyiga bwizi. Kakati omukazi be yayogedde ne bwe bibeera nga byabadde ebituufu bitono ku bibi ku bulimba kuba mu lutalo lwa public perception batusomesa nti olina okumakinga obulimba okufuuka obutuufu, so olina okupasuadinga mind y'omuntu which I believe she perfected. Simanyi level of bulimba bwabaddemu na butuufu, no I can't judge. Naye Nsambya we yakuteka video yako n'akateekayo nagayo wange nakubidde simu ali kusaidia abansambya nembagamba muganda wange mumanyi if it were possible yali kajjeyo but it was too late ngate abana bajja mukuba nnyo n'akalekayo naye nagayo gwe nakubidde
era bulijjo mbakubira okubagamba this and this and this and this and this. Kakati nti omukyalo oba ogudde mu ggabuli lwaki nti yo acknowledging her narrative kyali mu kwogera oli mu acknowledging yet you would have ignored. So woli postingira katiza ako kwataddeyo basically olinganga agamba nti this is important, pay attention to it. N'abatandi birabye ffe tulwanye entalo za PR nyingi era ddala sijja balimba tuzirwanye era zituwadde kasente entalo za PR tuzirwanye awamu kwe tufuna ku sente obutubeezaawo entalo za PR naye batusomesa ne batugamba in PR battles silence okusirika can sometimes starve a story. Mu PR battles silence can slow momentum. Ngenda bawa example ya Sasha Ferguson ne Canary. Story we yajja Sasha nga akuba Canary yakola tweet ejo n'agamba siriddamu kubyogerako. Omukazi Sasha akoze interviews mpitirivu. The interviews mweziri ziringa 2 ne posts nga ayogera. And I'm not trying to sound dismissive of her claims. No, I'm not. But ndi mu kya PR battle fiki batusomesa mu communication. Nti ye msajja waffe Canary salawo nasi biba bimukuba yes. Naye agamba why? Kuba yamanya society ebintu bitasobola kubanga ojiwininga ko yabitegeera nga yimbadde ndi mu bannyonnyola the vulnerability of women abagenda kufuna support. Tugenda kukimujjako. Ekyo n'okireka wini n'ogimulekera. Kati Canary yaleka Sasha n'abanga ayogera. Kati Sasha atuka ekiseera nga yeeyogeza yekka. Sasha atuka ekiseera nga alinya ngali mu lutalo yekka. Kati nsambya waateekayo akantu kaba kongera okumukuba. Okitegeera nti waba asirise story abagistavinga, waba asirise momentum abagikakkanya, naye wano wokateekayo katiiza olinganga atugamba nsambya nti pressure oli mukubanga ojiwulira. Tukiyita reactive positioning mu psychology. Reactive positioning nga it is pressure kuba move eyo kateekayo now that is a reactive role, not a leading one, because the leading role omukazi already agikututteko kati ogudde mu ggabo n'obeera the second fiddle n'okola the reactive role. That gives us a psychological signal etubuuza oba tugamba nti ali mu kulabira ddala buli kimu kigenda mu maaso ate ali affected by ekijja. That is what it means mu video gye yataddeyo. Abamu ku bawagizi era nabalabye abansambya bakireadinze nga confidence. Musajja ali gumite ali mu kubisa byatukubisa kugamba akutta amanjoli gakaso gali mu kubeeranga zaayo. Yes, it can be confidence, but very, very risky. Kiba kya bulabe kitya nti engeri za mirundi ebiri how people interpret such things. Ekimu, there is what you call positive interpretation. That is through his supporters. He's not scared. 30 day. Oba bivayo biveyo. Ekyo nakyo kigwe. That is positive interpretation. Okitegeera. Naye the negative interpretation mu bantu abalala abali neutral abatalina gwe bawagira. Kuba kati katugambe nti oli alina bamuwagira agamba kyekyo nona alina bamirembe agamba kyekyo. Naye kati bano abali neutral ate nga be bangi ababadde neutral nga buli side yagala kusika. Kubanga walutandika abamirembe bo bamirembe tobanyumiza oba mutawufu oba mukyama oba bukibo babe abansambya kyekyo ababadde babagoberera abamanyi ekigenda mu maaso basigaza ababe. Kati waliwo abantu bangi abali neutral buli omu babadde ale mu kulwana buli lunaku okulwanira buli lunaku okudda ku side ye. Kati omukyala akikoze much better wano. Kati gwe omusajja ate wooteeka yaako katiiza twogera ku negative interpretation ya abantu abali neutral. Beebuuza why would a sane person promote something that is accusing him? Why? Kati batandika okubanga beebuuza. Kati confusion eyo ebeere wakingira te mu favor ya mirembe se yansambya. Ekyokuna ate n'ayamba okuwideninga reach ya video ne interview. Tukiyita unintended amplification. Why would you amplify that message? Egenda okubeera nga ekkubo kubanga ojuwa ki ng'ojuwa amaanyi nti buli ojuwa amaanyi
ne wabanga ate ebirimu abadde alimba because nawe tumanyi biri munda wataddeyo teaser ebiri munda bwe nanga bwe twogera bikubye flat kitegeeza nti n'abantu gwe gyotadde abagenzi okulaba abatandi mu believinze wali abadde bali ku side yo abadde basigadde mu nnyuto bagenda kutandika okumubelievinga bagenda kukyusa sides n'abamu abaddewo badde waki ewawe bagenda bali curious bebuuza oba kyabaawo oba tekyaliwo so basically o marketing story ye kubwerere that was an error era kyongera okureinforcinga kyagambye Mirembe mu interview ekya control of nti msajja yerunjia yekaza kati oplaying demo chiche obo kitegeera so kyenalirowozeza nganze kusaidia because kan now ye Mirembe awo ye yakoze ya scorings I've given you all the reasons that could justify that kati twebuuza Nsambya muno lutalo lwa public perception oba control framing narrative agenda kuzza coach agenda kusirika kubanga guno gulinganga musota guli mu ntamu osirika woyiwa okubana emmere neyika tolya ogulekamu era tokola ki tolya kati twebuuza wasirika because wasirika abantu bajja ku believing narrative y'omukyala nti byayogedde bituufu wayogera ekyebuuzibwa ayogedde ki kubanga olina okuddayo okuwuliriza Mirembe byonna byayogedde then come counter ebimu ku byo ebiyinza okukulabisa obulala togera ku kyokkuba physical togera ku kyobwenzi ebyo ng'ebibiri ebisigadde biza okubeera nga biri mayina ne mulimu ebiri meji ebibiri ebisatu oba okitegeera sisuubira nti essaawa zino Nsambya alina immediate counter strategy ebaddewo kufuna ba proxies be ne bamwogerera omukyala nekyabadde koleka omukyala ya movinze katuli muzanyo gwa chess takyetuma Yesu tukira omukyala kati gwe osigala ngo okyatuma omukyala abakulimu because kati abantu bali iga bagala kuwulira naawe okoleka yaka musajja wangani Johnny Depp kusha Amber Heard Amber yamwogerera ebintu bingi nnyo era public mwaka ogwasooka yona nedda kusaidia Amber omusajja mu court yaleta obujulizi ng'omukazi amukuba ng'omukazi amulumako zino ng'amukuba messages n'azireeta ensi yawuniikirira ku olwo temagala kusoma bintu bino oba okitegeera kakati mu PR nagambye delay okulinda sometimes kibeera ekirungi but sometimes ebeera narrative loss esookera ddala and I believe nti Nsambya ayinza okubeera ali mu underestimating impact ya interview eno ng'alowooza just bakola content bakola kantu but that is misreading the situation naddala mu perception oba okitegeera so mu short term kana akaseera akatono omukyala ali mu kugaininga momentum ennene omwami ali mu kulukinga malaba film yaita Catch Me If You Can ali mu kulukinga nga playing a catch up game ye are catching up narrative ebera set already that is the short term that medium term myezi ngesatu ene etaano wabata responding ze mu bwangu Nsambya ate directly nga tali kuweta kuyita muno wabata kikoze version y'omukyala Mirembe ebeere egenda ku becoming what we call a default truth naye mu long term singa alivayo n'ayogera nenge ebbanga liyiseeko ajja kubeera challenginga in already accepted story nti ensonga abantu bagikkiriza kati newo challenginga already story bagikola ki believe kati kibeera kizibu nnyo okuba disapprovinga oba okitegeera so bwe buzibu mukwano gwange mukulu wa amuto wange Nsambya bwalimu mu kaseera ako mu musango oba mu mbeereza ez'okuwalanaggana okuli awo n'olw'ensonga eyo ndowooza kasoke mpisewo mukama wange omu wano tuli mu ssaawa mmeka bannange sibawe essaawa ennyingi mu kitundu sigenda kweyongerayo nnyo kambeere nga mpisawo bannaffe bano abaki nti kyebbibani bempisaawo obanga obwongo obukooye yes Job Giant ku mutimbagano gwabwe ogwa www.jobgiant.net bagamba nti ku mitwalo si mitwalo genda ku website yaffe eyo ya www.jobgiant.net ebeere nga ekuyamba gwe anoonya omulimu obeere nga
emikisa gye yongerera ddala kubanga this is a platform egattaganya gwe agunoonya sako abagirina bo bangi era buli lunaku batugamba nti mtufunira abagendo tukolera gino oba mutulinking kubagala okukola gino kati ogenda ku website oba obyerabirako ddala wegenda bugenzi ku www.jobgiant.net togera ku bantu abasomyeko ababugumyeko ng'olina certificate olina degree olina diploma olina PhD olina masters tujja kuba twanguyirwa okubanga tukuyambako CVs of course ziwandiikibwa buli lunaku ate naffe system yaffe nebeera nga ekuyamba okubuildingira ka CV akagenda okubeera nga kakreatingira ekintu ate ekyangu ennyo ekyabannaffe okubeera nga bakola ki nga bakuwa obanga ofuna omulimu si mu Uganda mokka wabula mu nsi yonna this is a global platform wabula wandikubya ku ssimu eno nobanga obabuuza ebisinga okubanga bakuyamba 0749 052 000 kanjiddemu 0749 052 000 tulina bannaffe abalala bayita aba Apple Studios bulijjo nkugamba kuba Apple Studios nti bano bakafulu mu kubeera nga bakusomesa ku nkola eya artificial intelligence mugende mberenga mu bisoma ebintu bino abaana abakyasoma ICT masomero this is the right time mu holidays nga zino muzadde wona abiranga akuyamba you go and obirenga obisoma omanyika sosoma ebitungo okyali muteebyo webityo obera much more innovative wano mu kukula nena mu abakuzo mu kusatu kubanga gugenda mberenga musoma ebintu ebyo abatikida degrees ezenjawulo abakyasoma abalina emirimu egyenjawulo abali mu kukola muberenga mukola ki mugenda muberenga musoma ku artificial intelligence abali mu mawulire abali mu music wonna abali mu business bano bannaffe aba Apple Studio bagise artificial intelligence master classes era okusoma kuli kumpi kubanga kutandika kwa master classes nja kubanga kubatuusaako naye bakubire ku number 0772663018 0772663018 bajja kuba bakuyambirako ddala basangibwa side zao ekawempesako ne Lunguja I think bannaffe abala abasembayo ngenda kuzo omwezi 2 omwezi ogujja ogwa May tugenda kubeera side za Ndere ku Ndere Center mu show ya bannaffe abaki abeka band baina concert yawo kankebereko wano bayimbi abali confirmed kuliko mwana mlenzi A-Pass yomu kuba werekedde n'abayimbi abali of course abenjawulo so table millions 3 bweziti ng'okwata ng'ogenda olaba n'abantu bonga 8 ordinary mitwalo 5 embera ng'etambula bulungi nnyo ku Ndere Culture Center ng'ennaku z'omwezi 2 May abeeka Roots and Vibes bawagiddwa Tag Talent Africa Group mugende mubeere nga munyumirwa ddala band esinga amaanyi mu East Africa ng'ennaku z'omwezi 2 May tetugenda kubanga tusukkawo wadde nandi yagadde mbadala kuba ku byafaayo baseka matte naye obudde bugenze nsuubira nkyogedde nsuubira tuyizeemu nsuubira sina gwenzivodde nemba nkuvodde tekibadde kigendererwa kyange nsaba onsaasire kulwa Katonda n'ensi yange kulwa Shalom 256 nsigadde ndi Frank Ntambi Wayne Balkeza.